njagala buuza Peter onayo olunyiriri olukugamba nti omusajja bw'awasa abakazi 100 abakoze omusango toluyina kati todda musomesa abantu bintu bya bulimba kwata njagala gwoba osoma kubanga mukyala Kristinuza gwoba osoma kubanga olw'obudde twagala okwate ekintu mu Bassekabaka ekisooka essula ya 11 olunyiriri lwa 3 lugamba nti era tuli ku Sulemaani era yalina abakazi 700 abambejja n'abazaana 300 abakazi be ne bamukyusa emitima kakati wuliriza njagala nkugambe nti tutandikidde awo ku Sulemaani eyalina abakazi 700 lwaki yalina abakazi 700 okusinziira ku busobozi bwe yalina obusobozi obubalagirira kuba yali asinga obugagga mu Bayibuli omusajja alina okuwasa okusinziira ku busobozi bw'alina n'okusinziira ku maanyi ge ye ng'omuntu bwe yeewulira. Omusajja naturally yatondebwa ng'omukazi omutagenda mumala emirembe n'emirembe oli ne bwaneefuula pasita ng'atonnyako omubisi gw'enjuki ng'aliko n'obudde omukazi omutali mumala tasobola kyova olaba abeetunda ku makubo tewali andiba kuba mmwe abeefula mbw ayambadde amakooti ali wano yeefula omutukirivu mu mufumbo mbw ali ku mukazi omubeba bagula kyova olaba teri mukazi atakabidde mu bufumbo kuba bonna balina bajja baabwe mu nkukutu bw'oba okkiza nti omukazi omwakumala lwaki oba owasiza balala mu nkukutu eno eddiini abanekateko nti bawase kyere ate yeesinga kuba omukazi obeerawo ng'omanyi ti nina bajja bange bati kyabwa Katonda nnyo omusajja okubeera n'abakazi basobola okusinziira ku maanyi ge ag'omubiri okujjako gwe Derek ng'okkiriza nti gwe nga ggwe amaanyi olina matono mu mwezi osituka omulundi gumu gwe wobeera n'omukazi omusigenda kunenya era nze n'oba mwennyinaze n'ozaala mukazi omu obulamu bwo bwonna n'oweza emyaka 5-6 mba nakunyiigidde dda nga tonnaba nakufa kuba oba omenya etteeka omutonzi yabagamba mugende muzaale mwale onozaala otya oyale ng'oli ku mukazi omu omutonzi agambye mugende muzaale mwale Nuwa yazaala mu bakazi be Abraham yazaala mu bakyala ab'enjawulo bw'azaalako mu house girl bw'azaalako mu Saara bw'azaalako n'omukyala omulala tosobola zaala mukazi omu gw'oba onoomanya otya empekezo Derek ali wano atusibira wano Dawudi Katonda yennyini yamugamba nti abakazi 8 kiri kye mugambye nti yamubonereza ng'ajaze ku muka musajja ekyamubonerezesa kutta musajja kubanga yagomba omukyala n'amufunisa olubuto yaraba nti amufunisa olubuto n'agamba muleete omusajja w'oli muteeke otufuleete olubuto lwa bbaawe omusajja bwe yaganda okubeera ne mukyala we n'agamba oyo omusajja mumuteeke ku front page bamutte nga muzeeyo mu lutalo ekyo kyekyamuttisa kyekyamubonerezesa kutta oli musajja atwalidde n'akakazi kamu g'olina 8 ate osazeewo omutto otwalire mukazi we era ye ekibonerezo kye kye baamuwa akaana ke yasooka ozaalamu oyo omukazi ne bakatta naye namala n'amuzaalira omulala era n'abeerawo Dawudi yayogeranga ne Katonda direct otyo bwe kubanga okuwasa abakazi 8 kyali kibi njagala munda g'olunyiriri wano olugamba nti Dawudi okoze ensobi owasiza abakazi 8 era ngenda kutta lumpe Sulemaani Katonda yagamugamba laba Derek bwatunula noonya ebyobugagga nkuwadde ensi gundi ne gundi ensi gundi ekulinaanye n'eyegundi ekulinaanye si bigambo nti gundi yasinga leeta bwino muleete bwino ensi ne gundi zikulinanyisiza zirina emirembe nkuweeyo kakyakalala nti mpa ku magezi ng'ebyobugagga sirabaawo Katonda wajjira n'amugamba nti naye ozadde mu bakazi 8 oba wasiza abakazi 8 ekyo kibinyo gyendi no fedine yaffe mpozi kyetekkiriza omukyala mwe ng'Abayudaaya tetukkiririza mu divorce ya Kiyudaaya divorce nga bw'okisomye naffe tetugikiririzaamu mukyala waba tayenze tokkirizibwa mugoba mu maka ge ne wooba ofunye omulala muteeke gy'omutadde ono naye asigaze amaka ge sigala ng'omulabirira Yakobo yazaala maka ate bane eggwanga lyonna erya Isirayiri abaana 12 babazaala mu bakazi abooluganda 2 ne bahausi galo baabwe 2 ndaka olunyiriri nga Katonda asiikana Yakobo n'amugamba kino wakola nsobi
Derek mulaba Peter Nuru aliwana tusoba tutasa Peter Nuru siraba wawo musango Yakoba azadde mbakazi abenjawo teri nabi wa mukama teri muweereza wa mukama mu Bayibuli eno teri ayogeranga ne Katonda yagamba nti ye kazale mukazi omu mpozi nga ali munafu mu mubiri ye nga ye nakikola Katonda amulagidde nti njagala mubeerenga n'omukazi omu ne Adamu ekyamuyamba bali kasajja Katonda okubeera n'omukazi omu kuba ye yaliwo kwegamba okubeera n'abakazi abangi kyabwa Katonda nnyo n'omwoyo akulukutanaka nate mugende muzaale mwale mpulira gwe bw'oba tomanyi kwala eyo naku gomanyi Derek oba gubogeza no anti family planning anti tulina okukola kino mulina okukola kuba muli baavu obwavu bwabwe bwaleetesa okulowooza mbu abaana kikolimu abaana mukisa nnyo tugenda ku kyalo gy'ozaalibwa olaba omusajja ow'abaana abangi oba yasinga obwavu wera wakana akamu kana kubyo kusatu gowere nemba nabura fees kati abana bo ntibanatandika soma talina fees shemulumba yamugamba ati gwe golebe Katonda na mukazi gwe ebikolimu ebikutambulirako waliwo ebiriri omusajja yagamba zaala mukazi wa muntu bwe bamukolimira Bayibuli eri very clear muzaale ensi yonna weri wali olabyeyo omwana ndaga wano mu Uganda amawulire gasumenti bano bafudde enjala yes kuba Uganda tuli baavu naye gwe ndaga ye yafudde enjala njolo wa mukyala eri kapiripiriti yafudde enjala kubanga teyafunye mmere please Shemulumba ali wano alatabulati kwegamba ekiri wano Shemulumba ekimuguddeko olwalero sikirabanga kwegamba ne mwana akazinero ayinza n'okubulwa kyayogera kubanga olwalero kubamba abawarabu nababeeramu era omuwarabu awasa omukyala ow'okubiri ng'omukyala ono ow'ewaka amugambye era omukyala n'amukazi ngulye motoka abanange bateeke mu kindergarten gundi era nje njagala kino ebyo woobimpa tewali buze era babimuwa kalina eddako wali ey'okubiri bayamujja namba ezo ate omusajja abaali wano mukyala Nantege Christine sooka okwatemu katono nnyo abakyala abali eyo nze bukyabukya lubanga lwa mmindi olwalero kwe kusooka okulaba omukyala ayagala okubeera ne mujja we era abakyala abali eyo njagala bakyala bokka bw'oba oli musajja ng'olina ebirevu saagalodde bino tebikwatako bino bya banene abakyala abali eyo njagala mmwe muba mukuba essimu njagala kwekasa bukyalo banga lwa mmindi nange kwe kusooka okulaba omukazi awagira okubeera n'emujja bukyambeerawo kati njagala kuwulira abakyala n'ensonga mujoogerako ki abali eyo Mama Jesse Kodi Kampala Kyawandikibwa kiri mu Malaki 2 essula olunyiriri lwa 14 ne 15 omukyala Nantege akitusomere Nantege tandikira ku kyawandikibwa ekyo omusajja alina okuwasa abakazi okusinziira ku gwe ne bwonookera ku makya n'ogaa nti nze sibakkiriza tobakkiriza ku luleba wajja kubeera nabo kuba ekyobugagga ky'omusajja abaana ate abaana banya mu bakazi ab'enjawulo tajja kuwasa mu famire yammwe enjavu afune ensigo y'obwavu era abeere n'eyo alina okugattagatta singa Yakobo teyagatta ekyawandikwa kibadde mu Malaki sura meka sura ya 14 Malaki 2:14 Bayibuli egambye nti kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka bwo era sinagamba nti ow'omuvubuka bamugobe nagambye omukyala gwewasooka owasa era obeera naye n'owasa n'owokubiri n'owokuna n'owokumi okusinziira ku busobozi bwono tebamugoba basigala bamulabirira n'abaana be nga babalabirira nga buli kimu okimuwa n'amaka ge n'ogamulekera n'ogenda n'ofuna omulala so si nti omugoba ekyo nange nakiganye divorce fene tugikkiririzaamu naye omusajja asaanidde okubeera n'obakyala ab'enjawulo okusinziira ku omutonzi nga bwe yategeka era kyava yabagamba nti mugende mwale kyova olaba abakazi akola bangi ogenda malwaliro abawala be bazaala 10 abalezi babeera nga 4 lwaki kuba akimanyi nti bano abawala balina kati gweoyagala muwala wadibe oyagala basisawo badibe ng'owooza mbu buli musajja alina kubeera ku mukazi mukyala Nantege ku Sunday tandikiraawo ate gwe omukazi ali eyo wababba otannakulaga mukazi wakubina amukube ajja kuleetera simu kuba asibaabamalayo wano mu kisenyi tikukulima mbu alina gwe wekka benda bwe balinga kumite omukaaga nga 2012 tugenda beera mengo mu kisenyi onsisinkana kumite